right, ngena bagambe tuli live wano ku CBS FM YouTube channel yaffe. Gendo subscribing, gendo following ku Facebook, na subscribing oba to following tusange ne ku YouTube channel yaffe no nyinyo gamba ibajita CBS FM UG official YouTube channel yaffe. Yeah. So olwale sanzi backstage omuzanyo gwa flero na kuba abakyala n'ensanza abakyala ddala tuli ne Faridah Ndausi kasoze yanjule kabuze ko n'abantu. I'm so excited. This is very sweet. I like it. Kama abampero mukisa tuluwano ku Valley Theatre okuzanyo gwa abakyala like all the stars abakyala bona bomanyi abakyala munanga bakusewera bali okay you know cause nange netwali ata abamanya that's the most important thing ibanji jini nakachwa so to be part of that I'm really excited for you. A long time. Yeah, thank you. Been a long time by the way. It's been a while. Faridah, wobera wena kuzobuze umuntu akwaga kusanga wa. Hembayo chakola like normally my productions in Ghana, in Nigeria, Okola local and international. Yes, like I'm into locally and international. My last production was last week, 27. The production like out of production or production film movies both but mainly the Zanywa film and I'm a member of Bakamira Drama Actors as well. Faridah sente ndoza kati toke mweliri yakugezako zekalwendo anombe mugumundoza Faridah omuntu abadde aludukula ku stage for 2 years nga tuli mu lockdown so omuntu asubire ki no chendoza nti nze kyekunze ngenda kosa omukisa gwange okuba nti nsobodde okuba nti kati saawa no tuzemu ku stage tuzemu okukwatagana kubanga bafansi baffe badde batandise okutwerabira looza bamu nga balooza nti byetukola tetukyabijjukira so this is the time to prove nti tukyaliwo era tukyabagala nnyo tebatujja ku maaso na birowoozo so wongezi kutuwagira kubanga ebyaddala tujja ekyokulya mainly so tukomyewo nalo batusuubire ebintu bingi nnyo kayimbira yo nga kya bulijjo 27 of this month of course esagala kugera bingi naye ate ne kayimbira we tuli nyondo tuli ku bakyala naye baninda okuddamu okundaba mu Bakayimbira Drama Actors nga tuli ku stage. So Faridah oli mukyala muzadde oli omukyala socialite oli mukyala muna business obuvunanyizibwa obwo obukwasaganya otya oba obutuukiriza it's really okay like because when you come to such situation manyo omuntu nzize nkula ngandi mu art kitegeeza kijja kugamba nti ntandise okubanga n'emyaka 17 mpaka kati banga olwo ne boolya bagamba yo bakadde nnyo akana 5 naye kana akasala wa 5 mwebiri ali naga nti ate oyo wa 5 kitegeeza ki nti wamutandika okyala lwaki nkyogera bwentyo nti nzize nkula nga nkola omulimu gweguma manya bwakukwasaganya nemanya nti eno time ya rehearsal eno time ya maka kubanga nina omuntu of course nina abaana manya nti eno time ya mwana wange eno time ya kola business zange ziri hidden nemanya nti omulimu ebintu bino byonna tikikubeera mu musaayi it's all about timing being responsible and having that passion of what you love you get so fubanyo okulaba nti ebintu ebyo buli kimu kikwasaganya mu budde bwakyo si byangu it's very hard because wala abakyala nga Jini Nakacha sorry to say that abanyo okugamba nti sikwata time Jini oyo nti bwe tunaba tulina emikolo egy'enkya aŋambirawo before that day nti weetegeke so obuzibu bwenina nti timing but ekinzigyamu kiri nti already my obwongo bwange olwedde oba omanyi kyekigenda maaso so Faridah Ndausi unawo olina omuntu gwegomba bogo oli weegombye agenda abantu beneegomba wadala abali mu category ebintu byenkola like are we talking about ng'omuntu naawe gwe weegomba like an icon ng'omuntu onaabeera ngamba nange bwe ndikula njambenga oyo locally oba international oba genuine minaj
oyo mwagala wegomba Nicki Minaj lwaki era Nicki Minaj like ankolera ebintu ebinjagala. She's a free woman, like she doesn't care. Akola kimunyumira. She does what she loves, what really makes her abantu kyekyo tulemesa abamu twekwatakwata netuwulira banagamba batya abantu b'ensi eno tebalisiima. kadde mwako abantu b'ensi eno tebalisiima. Bw'okola ekirungi era mu ekyo ekirungi they find at least a little bit of the bad stuff about it. ne babaka negative. So what I believe for me nti okola kikunyumira so long as you know you're right. So that's the love of Nicki Minaj. And if it comes locally, I love Rema. Nabakola, I love Zari. Yeah, babomba yegomba nnyo. And omukyala ate oyo mutunuulira nenga bannange oba ye byabikola atya, that is Aunt Mariam Ndagiri. Baagala nnyo. Enkugambye mu international, I love Nicki Minaj locally kubanga saa relationship yo enkwatagana amwe nani n'omumbejja Mariam Ndagiri. Lwaki olyo kimbuza ina kikuza nti muntu nange wane Uganda nze nga nzija negomba kitegeeza nti nzija mwekukutiriza oba ina kyoyagala mwekukutirizeeko. Yes, mwekukutirizaako ate si kuba nti nakyenjagala. I truly love her a lot. So nembeera nga ne mwesibako nnyo nsobola omujegerako ebintu bingi. Mariam ya muntu siyamuyita Mariam because I respect her lot. Her name is, I call her Aunt Mariam because she's my role model. You understand? So mberawo nenjaga nnyo musemberera muyigireko ebintu ebirala yesirina like film and acting as well. Tukwatagana kozi tuli mu line emu ate nina ekintu ekimwegomba nga nze omuntu. Farida, wawo omuntu abeerawo ng'akwegomba omwana omuto emyaka egigyo bano awana bingi abeera nga Farida oyo kati waliwo olina big following ku social media olinaga I want to have like to be like a Farida. They always come into my inbox, we love you, want to be like you. So kyenkola mbazamu amaanyi obwekitegeera omuntu oyo era bamanyi okubuuza mwe mukikola mutya ate bo balowooza nti naffe gye tubeera tetufunamu bitusumbuwamu munsi muno sente tewali kikigwayo ne bwoba olina sente Farida nawe ofuna bikusumbuwa. Exactly, I'm a human being. You get a lot of stuff nange ne binsumbuwamu nenkenga leero nekikumi kijewa leero nkoze ntya okuyitawo wano so tokiri nakyo wabula abantu abatwege bamanyi naffe tuli bantu era naffe tufulamu okusomoozebwa naye ekintu ekyo determine on what you want, you can really get there. Farida bwoba kachibwa waliwadde omwana omuwala oba n'omuvubuka kwewa kitiibwa packaging like my fellow ladies like packaging is very important. Wewejanjamya nowetwala just like that. At the end of that day tofuna kyoyagala, so it's just to respect yourself, be who you are, package yourself. That's what I can say. Okay. Farida obakabo obusembayo eri CBS FM official YouTube channel n'abantu bakubiriza basubscribing. CBS nti mbagala nnyo yenzaani okunkyazaako wano. So basabye nti mukama ngero bankumira nti bagala nnyo ate namwe abali eyo mweyongere okwekuumira pewoza CBS YouTube and the radio definitely batukolera ebintu ebirala. So I love you guys. Ciao ciao. CBS FM.